akakiiko k'ebyokulonda tekanakufulumya nsalawo yaako era njirinze nga nammwe omugirindiridde ate eyo yina tutegeeza kye tuzzaako. Naye nga kiki nnyo ekikulu ekyakutwazisa mu kakiiko k'ebyokulonda? Ekikulu nti abakulembeze tutegedde okuba ab'obuvunaanyizibwa okutegeera kiki kye twagala okusaba, ekyo kiwe ekifaananyi ekituufu eri eggwanga obusobozi bwaffe na biki bye tusobola okukola singa babeera batukwasiza obuvunaanyizibwa obusingawo obw'okubaga amateeka, okulondoola enteekateeka za gavumenti, n'okutemaatema embalirira y'eggwanga. N'olw'ensonga eyo ekintu ekiyinza okuba nga kirabika ng'ekitono ate ffe tukiraba tukigaziya ne tukiraba mu buvunaanyizibwa nti buli mukulembeze yenna yalifuddeyo nnyo okutegeera wa waagenda okukiikirira era n'ategeera nti kyekino ekiri mu kipande oba mu kyapa kya gavumenti. Waliwo abagamba nti otaddemu effubitizi n'enge mpozi n'okuba nti watidde akalulu okunoonya okusagula obuwagizi eri mu bantu. Kino okyogerako ki eri amaloboozi ag'ekikula ng'ekyo? Munnange aboogera babeera bangi naye abafaayo okumanya babe batono. Neegwanyiza entebe y'obubaka bwa Paalamenti emyaka 10 era emirundi egisembyeyo ebiri egiweddeyo mugimanyi bwe byatambula. Ate nga siri mupya mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Amazima amatuufu ekifo ky'obubaka bwa Paalamenti obwa Nakawa Division West nkyeyagaliza. Era ekyo sikirumamu era nja kyogera lunye. Era ensonga lwaki kiteekebwawo nti kyakuvuganyizibwa. Era tewali nnyini kyo. Nange nze nnyini nkakasa bulungi nti sinze omubaka agenda okusembayo era sinze yasooka. N'olw'ensonga eyo bino bifo bya ggwanga si bya ssekinnoomu. Era siyina ffubitizi byonna ku bannange ne guno tuli mu lwokaano eyateekamu obudde ne yeetegeka yajja odduwangula. Naye ng'okwetegeka kusookera ddala na kumanya kiki ky'oyagala n'okola ebyo by'olina okukola okulaba nga weesimbawo mu kifo ekyo. N'olw'ensonga eyo abo abagamba nti nnyina effubitizi baabuwe mbasaasidde naye era neeyongera okubasabira bakkirize ebiriwo bagume emitima bakkakkane bategere nti obudde tuteekamu bungi nga tulina kye twagala era ne tukola ekyo kye tulina okukola. Ng'oggyeko enjogera y'abagamba nti katumale okubuka omugga tujja kumanya ekinaddako singa akakiiko k'ebyokulonda ensala yaako tevaayo nga bw'obadde ogisuubira tusuubire ki ffe nga bannayuganda? Amateeka era gatuterawo omuwaatwa ogw'okugenda mu kkooti enkulu nga owakanya okusalawo kw'akakiiko k'ebyokulonda. Ekyo nja kisalawo nga mmaze okufuna ensalawo. Naye ate tekitegeeza nti ekyo kiri kunze nzekka ne bannange bwe babeera tebakkiriziganyiza na nsalawo y'akakiiko ka byakulonda nabeera basobola okugenda mu kkooti enkulu. Tulaba nti nno mu kiseera kino abamu bavaayo baga nti oli agent oyina akozesa okulaba nti nno mubeerako ababaka abamu be musuula emabbali mweyagaliza mwekka olina gwokolera. Era nja kukizayo ku kye nayogedde nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Naye n'ekirala nti nze yeesimbawo bo be baawandiika bye baayagala okuwandiika ku nomination papers. Bw'abeera ankozesa ye yabawandiikira ku mpapula zaabwe omuntu oyo abeera w'amaanyi. Naye n'ekirala kikulaga ki nti abakulembeze tebalina bwesimbu bumala kukkiriza nti wano twakola ensobi twawaba. Naye era n'okukyogera kankyogere nti nnyina abanene ng'omusajja omukkiriza. Nnyina Katonda Paatiri, Mwana ne Mwoyo ne mama wange Maria ne Mikairi omulwanyi w'entalo. Be banene bange. Toyanze. Nga tugenda mu kulonda kuno kwe tulimu kwe tugendamu naddala mu bitundu ebiraba ebisinga eby'eggwanga ebyenjawulo tulaba nti ab'opposition ate muvuddeyo bangi okulaba nti mwesimba ku kifo kimu ne mbeera nga mulwanira okwo. Mulanga kigowa okusinziira ku message ya Dr. Besigye gye yalinga atera okuwa ngaga nti bannange tubeerewo okukkaanya tusobole okulaba nti tutambula ng'omuntu omu. Twalibadde tukkaanya naye ate okukkaanya okwo kibeera kitegeeza abo abalina obuvunaanyizibwa obunene be balina okukkirira wansi ne tutuuka ku level y'emu ey'okwogerezeganya. Naye bw'oba bannaffe abeekuba bifuba nga bo be beetwala nti be batandikawo opposition mu ggwanga lino era be basembayo be benkomeredde kwani owa opposition oba ataliwo opposition. N'olw'ensonga eyo
mu nkola ey'amaanyi mangi ey'akasajja fuba n'okwekuba mu kifuba tutusobola kutuuka ku ekyo naye nga kye twalibadde twagala naye nga tukiva mu bukulembeze obw'opposition obubeera buli wagguluko ku bunne waabwo. Seekakasa bulungi nti bannaffe balina obukakkamu n'empisa esobola okututuusa ku ekyo mu kakyo kano era y'ensonga lwaki tulinga bwe tuli. nga tunafuna obubaka obusembayo abantu abamu bagamba nti ey'ensobi yakolebwa akakiiko k'ebyokulonda nabo okukkiriza okurisivinga empapula eziwandiikiddwako ebintu ebikyamu lwaki ate ovunaana bano abawandiiseeko notavunaana akakiiko ka byakulonda akakkiriza okurisivinga empapula nga bwe ziri. Ekisooka njagala okutegeeza eggwanga nti twettanire nnyo okumanya ebituufu. Electoral Commission si yabawandiikiramu mu mpapula zaabwe era Electoral Commission terina buyinza bwonna kukyusa gwe kyowandiise mu nomination forms izo bawandikamu bye bawandikamu era mu kiseera ekyo Electoral Commission okuba nominating ensonga lwaki nagenda mu kakiiko ngamba akakiiko commission erongoose bya returning officer waayo bye yakola bano ebawe kye baasaba nange ndekere kye nakola kye nasaba. Akakiiko k'ebyokulonda nako munda kaina emitendera egy'enjawulo egisobola okubasobozesa okulongoosa ensobi zaabwe. Awo returning officer yakola ensobi okukkiriza empapula zaabwe nga baali basabye constituency etaliiyo ate ne babateeka okujja okuvuganya nange yasaba ekiriyo. N'olw'ensonga eyo akakiiko k'ebyokulonda awo njogedde ensobi ya returning officer naye amateeka gawo mukisa akakiiko okulongoosa ensobi zaako. Akakiiko kikatasobola kukola kwe kulongoosa empapula z'oyo eyeesimbyewo kubanga obwose buvunaanyizibwa bwako. Abakulembeze bateekeddwa okukkiriza ebikolobero byabwe era babeere bakakkamu nti buli kikolwa ekikolebwa kibeerako ne consequences. Nyambako mu Luganda nebivaamu mubeeramu ebikola ki ebivaamu kati ebikolwa byabwe ebyokujjuza ebikyamu tekitegeeza nti ebyo birongoosebwa singa Electoral Commission ebeere bawandiisa bisigala nga bikyamu bisigala nga tebalina babanominatinga tebalina basekenda kubanga bonna bagamba munnange bannakawa West giga amateeka emugattako emu ziba bbiri. Obubaka obusembayo abalonzi njagala okubagumya tubeere bakakkamu tulindire ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda era akakiiko k'ebyokulonda yo kasalawo bwe kati nga tutandika ate okweteekateeka engeri gye tugenda okutambuzaamu obukulembeze biki bye tugenda okuteekako essira biki ze tuyita low hanging fruits kiki ekisobola okukwata amangu kiki eky'emyaka 3 kiki eky'emyaka 5 ate kiki kye tusobola okutandika mu myaka 5 nga tugenda kimaliriza mu myaka 10 oba ontegedde neyanziza nnyo neyanzeeko.